tukwandiriza nate ku Kibula Islamic Media webali kubeera nti otugoberera era kyokola kyatendo kyokola kya bbeeyi nga we nabasuubiza nti tujja beera tutambula mu bifo ebyenjawulo nga tukyayalinga ku bintu ebiri mu ggwanga. Njagala nkutegeeze nti mwana watu nga bwe tuli enkola ya Busiraamu waliwo yali agamba nti ebintu by'Abasiraamu kati fe avubuka n'abakadde abaliko ebiseera ebyo tuliriddawa muwulira amataali kati essaawa zino amataali abaana baffe ge baatukubiranga bakalifa Mukasa ge baatukubiranga kati baagala amataali ate amalala amapya naye bambi ogenda osinkana omukubi w'ettaali ng'oluusi ali mu kyalo yiiri ogenda omusinkana nga tayinza kuwa na budde. Naye twebaza basajja bakulu ne bakyala bakulu abaana bakigolooba nga mutukubira ekintu ekyakabi. Naye tusinkanye musaayi muto era twagala beere nti atubuulira mu sagangamente music industry naye nga kijja kufa singangamente era music industry nkola ya Busiraamu mwana wa Eastern mwana muna Uganda olwokuba nti ye kyakola ate akola kitontome ayina mu professional yakisomerera naye ebisinga obungi yabiina. Nze Amiri Nagwere ali nono omukungu ku Kibula Islamic Media twagala tubeerurireko olugendo lwe ebintu byali bitya yatandika atya ye kikyalaba kikyasuubira okubeera nti afuna mpozi n'okusomoozebwa okukirimu abantu ennyimba bazaagala oba okutontoma kwe okwagalibwa y'okutontoma yakujjawa ng'ate Abasiraamu abamu oba Obusiraamu ensomesa endala igamba nti okuyimba kuli haramu naye ku nnyimba ze tuwuliddeko ezimu ezize baseeka baazikakisa nti okutontoma kwe kulungi katwagala beere nti atubuulira yatandika atya ekirooto kineno. Tusanyusa okubeera nti tukulaba ku Kibula Islamic Media yatukwaniriza nnyo okubeera nti oyogezaganya kuko naffe tubulira amannya na butya bwatandika n'okusomoozebwa koyitamu ye mu myaka 2-5 wawo osuubira okubeera ye abala bakola ebyivulu gwe kikyokola okubeera nti otutumula music ewo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amannya gange mpitibwa Muhammad M. Zain nga M. Zain liringa title gyenkozesa mu tuddiremu ani Muhammad M. Zain M. Zain M. Zain. Naam. Okay. Naam. Kati ekintu kino okutandika okupikinga interest ey'okugamba nti ntandika okukola ekintu ekifaananako bwe kiti kale kitone kyandimu kuva mu buto. Era muzeeyi wange nga tannafa yali muyimbi naye nga yali w'amataali. Kati kyova tulabye ettaali wali eri mu studio. Ekiva ku muzeeyi wange yali musajja mukubi wa ttaali. Naye nze okupikinga interest okuga nti nkole ekintu ekifaananako bwe kiti bwe nali omuto nawe nalindi ne muzeeyi wange nga ntudde awantu ne bajja bateekako kaswida kati eye Kenya bwe nagiwulira ne mba nga agiyimbiramuko amayiminga muzeeyi n'awulira. Muzeeyi bwe yawulira n'abanga ayeekanzeemuko naye muli n'akimanya ng'omuntu omukulu era kye yakola n'antwala e Mombasa. Bwe ntuuka e Mombasa eyo namalayo emyaka kumpi 8 eyo gye nasisinkana byennyini kumpi kyenkana bye nali nnoonya. Kwegamba ekinyusi okijja Mombasa ng'okisoma busomi. Nga nkisoma busomi. Tunyumize. Kati bayimba basomesa abatontomi waliwo ekyakutwala nali ngenze kusoma Qur'ani naye byonna bitambulira wamu kubanga ne Qur'an ogiina. Qur'an ogiina. Allahu akbar. Oyinamu ejuzu nga mmeka? Qur'an nakwata yonna. Waayo. Natandikira mu kutandika okwange okusoma natandikira Jinja. Ejinja basomero lyali liri connected ku Bugembe nga baliyita Madrasatul Habib nga liri wakati mu gundi mu Jinja. Kati bwe gye naviira muzeeyi alyoka antwale e Kenya. Kati bwe natuukayo abali Qur'ani bagikwasaganyiza wamu n'okutontoma kubanga bye bimu ku bintu ebirongoosa amaloboozi mu kusoma Qur'ani.
kati we natandikira okuzimba mpola ekitone kwezimba mpola mpaka okutuusiza ddala myaka gyalinga 8 ku 9 gye namala eyo. Nga nsoma Qur'ani, nsoma ilmu eya bulijjo nga bwe ngattako n'ebyange ebyokuyimba. Kati ekitone kigenda nga kinkuliramu mpola mpaka okutuusiza ddala bwe natuuka ku level nti nsobola okuwandiika ebitontome ebyange. Kati ebitontome ku ssomero baabasomesa ye subject kyeyo? Eyo subject kyenkana naye ereberanga wona alaba al-aghniya kuba kuyimba. Kuba kuyimba butereevu kubanga ne Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yalina sahaba yali amutontomera mu biseera eby'olutalo, biseera eby'essanyu. Sahaba yalingawo okugumya basahaba banne ne Nabbi Muhammad okumuggyako ekiwubaalo. Wasoma waliwo zino zinawuliranga nti mutwala naye mulimuko twala al-badru bitontome. Twala al-badru zaaliwo nnyingi naye nga eyo twala al-badru basajja ba Madina be bagiwandikira Nabbi Muhammad okumwaniriza ng'ayingira Madina okuva e Makka. Kale nakola research nnene okuba nti nnyimirizaawo ekintu kino saakiyingiramu buyingizi, kintu kituufu. Era kyansanyusa nnyo okulaba nti nakireeta eno abantu abamu abasinga ne bakigula wankubadde mulimu kozi challenges ezimu naye nga kyansanyusa nnyo. Nga tonatuuka mu kusoomoozebwa kati otontoma entontoma gy'otontoma oba okuyimba okoyimba kwe kuliwo okwo? Oyimba bambala nkunamyo, oyimba ebiriwa byontontoma? Nze okutontoma okwange kisooka ndi musajja muwandiisi. Nsobola okuwandiika oluyimba lwonna mu ngeri gye mba ndwagaddemu okusingira ddala ennyimba ez'eddiini ze mpandiika kuba ye professional yange gye nasomerera. Kati zo nziwandiika ne mala nzeekolera nze kennyini. Okuwandiika ate n'ozeekolera kitegeeza ki? Amakulu nti nziwandiika ne mala nziyimba. Oziwandiika ate n'oziyimba? Nziyimba production n'engyekolera nze. Waayo lwaki towakuba ntu mirimu? Nali kale kyampaamuko challenge nti okukola si kibi kuwa muntu mulimu naye nafunamuko okusoomoozebwa mu ngeri y'enfuna kuba nabalabalamu oluyimba lwetaaga lulimu stages nnyingi. Omaze okulukola kasida omaze ogikola ejja kwetaaga video. Kati ne mbalabalamu nakubyamu ne ndaba nti bw'obanga osazeewo okukola oluyimba nga ojja kugenda okulweyimirira mu buli kimu oteekemu ssente zirukola, oteekemu ssente zikwata video. Ne mbalirira nsinga ziba ennyimba nga 10 ne ndaba nga zijja kummenya. Era gwali mwaka gwa 2013 we nagambira we nafulumiza oluyimba olwasooka nafulumya ennyimba zaalinga 4. Kati awo we nafunira interest okulaba ssente ze nassaamu nti zaali nnyingi. Olwasooka baluyita bati? Olwasooka baluyita Maulaya Swali. Maulaya Swali? Maulaya Swali. Tukubire mukko. Olwasooka olwo lwali nti Maulaya Swali wasa limda iman abada. Era nalukola nenkola ne video. Soko olinde mukka. Ate omwana Muhammad Mzaini. Mzaini. Bakuyita kuko ku concert naawe n'owaamuko ku bantu n'obayimbira mukko nga bwe tugenda mu kusoomoozebwa ebyoyitamu? Kati concert batera ozimpitamu naye nga zitera kubeera mbaga oluusi tezibeera concert zino zitera kubeera mbaga oluusi mikolo gino bintuntu kale egiri mu sharia y'Obusiraamu ebyo mbadde ntera okutambuliramu ebiseera ebisinga. Kusoomozebwa ki koyitamu? Kusoomozebwa kunene nnyo ng'era we mbadde ndi kwogera nti kusingira ddala mu ngeri y'ebyenfuna. Era bye bimu ku bintu bye natunuulira ne ndaba nti nina okufuba okulaba nti mmanyi okuyimba n'okuwandiika kati nina okumanya n'okuzikola. Lwakuba nti natunuulira nti gundi okukosebwa okusookera ddala kwa nfuna ssente ze nina okussaamu. Kubanga era ebiseera ebyo nali siina muntu gwe nnyinza kussaamu kirowoozo n'amanya kyemba nagezaako naye ne ndaba nga batono nnyo abakigula abasobola okunzisaamu ssente okunnyamba. Ng'ebiseera ebisinga bajja na njogera jasi ayogera n'abaako kyakusuubiza neera ne kitatuukirira. Kati awo we naviira kwegga nti kankyekolere naye nga mu bimu mu bintu ebinsoomooza promotion.
marketing okay okumanyika kaswida zo okutontomako abantu tebanantegeera nnyo abasinga kale bawulira nenga ne bwe mba mbaddewo mutasobola kumanya nti oyo egundi oba viira mu kitundu gundi kale abasinga be baziwulira bagamba balowooza nti oba omuntu abikola oba waawa era nali awamu ku mbaga emu nga mpafominga navaawo nga tebakkiriza bagamba oyo Mwarabu amayimize si bibye ate n'okusinziira ku ddoboozi ne bawulira eddoboozi mulinga lizitowa ate ne balaba omuntu gwe bali okulaba nga mutono kati kibabuzaabuza nnyo. Mulimu bameka wanene Uganda? Wane Uganda abakola kyokola abakola kyenkola bo bandibanga mwebali kuba sinalabako nenga mwebali kuba ninako gwe nawulirakoko naye saafuna bulungi kumumanya yani nenga mwebali katani gwolaba nti wakiri nandituuse kweno level neddala lineno nange bwe ntuukako wano mba nkikubye. Nze omuntu asinza okumpa challenge mu bulamu bwange musajja ali omu bamuyita Maher Zain. Musajja ampa nnyo challenge mu bulamu bwange era kwegamba ye muntu gwe nayimirirako okusinga okulaba nti nsi nwanisa obulamu bwange okusituka bubeere waggulu. Bamuyitaani? Maher Zain. Okay. Ayimba kaswida ayimba zino Maulaya salli wa sallim daiman oyo. Yaku inspiring. Olabira ddala nti ndaba nti singanga mba ntuuseeko ku level eyo bwekyo kiba kinkolera. Okay. No. Wow. Then kikyokozeewoko mu kuva otandika okutontoma kuno kikyoyinawo okukyogamba nti wakiri mu myaka ebiri mu myezi gyange ebiri bino byenkozeekuko? Sinnabaako nnyo kyamaanyi kyenkola olw'ensonga nti nkyali mu kulwanisa kulaba nti nina level gye ndi kwagala. Kati sinnaba kutuuka kiseera kituuka kulaba nti neejajinga mmanye wa wendi kuba bwe neejajinga nyiza okunafuwa. Kale ebintu weebiri naye sisobola gamba nti kino oba kino oba kino jasi nina level gye ndi kwagala then awo ndyoke ndabe nyimiridde ntya kikye nnyongerako naye nga nkyali mu struggle nkyalwana. Bubaka ki bw'oyina gyeri omulabi kati ndi very sure nti Maher Zain kano kakiripuko kagenda beera nti kamutuukako? Bubaka ki bwandyagadde Maher Zain wali ogenzeeko mu account ye n'omuwandiikira kuko wali omubuuliddeko nti nange gyendi anyumirwe ennyimba zo? Kikoze enfunda nnene newakuba nti nga bw'omanyi omuntu bw'abanga wa linnya ali waggulu kizibu nnyo obubaka bw'oba oweereza okuba nti bumutuukako butereevu naye nga nkikoze enfunda eziwera era ne ku YouTube nze omu ku bafollowers be. Kale ekyo mbadde nkikola. Bubaka ki bw'oyina gyeri omulabi essaawa eno kiwandyagadde nti agenda olaba video eno abeere nti afuna message gy'oli? Nze message gye nnyinza okuwa eri naddala bavubuka bannange abali mu mbeera y'emu nga nze nja kubasaba singa wabaayo omuntu yenna yeetaaga okumanya ekitone kino oba okuyiga asobola okujja n'antuukirira era n'okusaba okulala kwe nnina nti buwagizi batuwagire oba bampagire okusobola okulaba nti nsitula ekitone kyange okukyongerako okusingako ne wekiri. Kuba nsobola okuwandiika ennimi nnyingi, nsobola okuwandiika Oluwarabu n'enduyimba era nina ez'Oluwarabu naye lwakuba waliwo we nazitwala ne bagamba asinga okoze Oluganda luba beta luba lujja kukolera nnyo kubanga ffe tuwulira Luganda okusinga. Kale kwe kuba nti mpandiika Oluganda n'Oluswayiri naye nga mpandiika Oluganda Luswayiri ne luba Lusoga ne luba Lulimi ki lwonna osobola okuluwandiika ate n'enduyimba mu nkola yennyini entuufu eyagalibwa nga teggwe kennyini era n'ozifulumya. Nze kennyini nenzeekolera nenzifulumya. Wow. N'ofulumyako n'ez'abalala nazo era nzifulumya. Wow, tusiimidde ddala gwali ku Kibla Islamic Media ye mwana mulenzi Muhammad Miri M Zain gwe tubadde naye era awo tugenda okubeera nti tukusiibula tweyanzege abadde emabega wa kamera mukulu Ibrahim Saka tukwebaliza ddala okubeera nti ebintu obikwatidde ddala nnyo kati tumwegatteko tumusupportinge be baffe
ate kati tuna support bwetugana osupportinga music omuwarabu, music owaffe omugisu, music omuganda omusoga ng'alimu eddiini nga ziri eri tuziganye, kati onosigalira kuki? Gwe sigalira kono owuwo alimu ekitontome omanye enyimba obusiramu ze bwagaana. Kati zino tujja beera ntweyongera tubeere nti tuwuliziganya. Webale nnyo, webalire ddala. Video katambuze sharinga n'omulala ne Kaswida maaso awo ngenda beera nti mukulekera akunyumire. Osibe bulungi, welaba. Sign out.